that lake Albert geyongedde nnyo gali waggulu waliwo oluguudo lwetwakola lwe twagala okukola okutuukira ddala wansi ku landing site yeriwe tugenda okuyita naye tetugenda amazzi bwebagate ganakka wansi tetugenda kutuukayo kubanga amazzi galidde about 800 meters mita 8 and that is a big distance. So contractor waffe atubuuza akole ki amalirize omulimu agende naye ate nga oluguudo tulwetaaga so tugenda kutuula naye tulabe etunakola newaneyo butyaba wasekute ekimu